twakubye emboozi ya Nina Rose. Yes, ne Andre. For some reasons, the allegations still saying Andre and Nina Rose bakyali mawulire buwulire. Abamu bakola ggulire. But the truth is, enkyaya leero eriyo omwami yankubidde. Jobo yalabye akatambi ke twakubye. Yes. We compiled where it all come for Nina Rose finally n'asetulinga na Andre. Fracas ezibaddewo before. Nga Katatumba abavudde mu middle. Aha. N'omuwala oli yali agamba ayina ekitanda mu studio. Era ye wojja asookuwa ne weebakamu n'omuza ku birowoozo. So, yeah, omuntu ono mukulaba emboozi eno n'agamba Jackster tomumanyi sikumanyi naye nina ebyama bye mmanyi ebituufu ku Nina Rose ne Andre. Agamba yagadde tulongoosezaamu wetutannategeera. Yeah, tugambye tajja kwedisclosing naye ate tugambye ebyaddala Nina Andre it is over. It is over kale badde nenwana for almost 2 months. Nenga Androna agamba Nina Rose abadde akozesa ku hubs. Abadde akozesa nnyo hobs ne gond na akayaga abakayita akayaga abantu abamu n'abalenzi so embiranye zibadde awo naye nga there are people getting them together naye omuntu obeera mu balenzi si kibi. You can have your friends nga balenzi nga toli mufumbo. Okay. And tebalina kukoma batya. They don't have a limit. Ate oba tajja wabbaawo wange era abaakomye. Anyway, atubiddeko ku biki what is really happening but before so about the Andre on Elia Sajjude Embeera and of course we connect with on a guy byatugambe. Yeah, kakati. Nina ebintu bye nalabyeko. Emboozi eyo n'obanga ekwatagana ku Daddy Andre ne Nina Rose abaddeko nabo. Ya okukwawukana. Naye mwena abalabe mwabadde muggyeyooko. Emboozi okulaga javu like abantu babadde nabo. Naye kati nze nakirabe nga kiringa ekyagala okulabika nti Nina Rose ani Daddy Andre nti ye mukyamu. Okusalawo nkube kuba ninako kyemmanyi newankubadde siri nnyo close nnyo na mukyalo oyo Nina Rose oba negundi oyo naye tubeera nabo ekituufu kiri nti Daddy Andre si ye mukyamu mu kino ekintu okuba n'omukyalo mpya Shakira oyo tekitegeeza nti ate ye mukyamu because naawe obimanyi ebyabasajja ebiseera ebisingira n'abakazi bakikola okugezaako okuguma kale ekituufu kiri nti Nina Rose yali yaddayo mizeege kadde egy'okunywa enjaga yali yaddayo mu kunywa obuyaga obwo okudda mu basajja okitegeera ate kino ekintu kiruddewo kibadde kigenda myezi ng'ebiri awo kibadde myezi ebiri kumpi almost kibadde myezi ebiri naye kirabika essimu gye yakubira omukyala omukazi asusizza obwenzi okitegeera yinza okuba yeyavaaka n'abantu okumanya ebintu bino bali batalina kukola tegeera ekituufu kiri nti Andre si ye mukyamu kino ekintu omukyala yali yaddayo mu buze buli obwemabega obwokuba nti addamu mu kunywa enjaga so nga Andre akimanyi yali abivaako Andre alina okuba yali akimanyiko ate n'ekirala ku byamunyiiziza nti abasajja okuddayo mu basajja. Yes. Tekinnaba kubeera confirmed nnyo nti bayawukanye ebyaddala kubanga babadde reconciliation okulaba nti baddawo. Babadde bagenda maaso nga baba meeting okulabika nti bakola baddiŋŋana. Bwe nkitunulamu nga mu maaso eyo future bayinza okikola for the case of business, for the sake of business, sorry. Nga babadde bakiraba nti bwe baddiŋŋana kukaligana amawulire gatambudde naye bwe balaba nti bo basobodde okureconcilinga basobola okukitwaliza ku business tomanya mu maaso eyo bakitwalayo batyo mu maaso eyo bayinza okulaba nti basobola okuddamu ne babeera bombi. Okay, owoolugambo waffe. Thank you so much. People are concerned. Yes. So yangambye Jackster ekituufu I know I'm a very diplomatic young man but I wish nabadde kushanda I feel I want to share this. Awulira yagala kwogera ku banneebe. So it has been 6 months